Tone yambala nina ganeba nengo kuleta ngatana kirabako ngatana kirabako abe baganda nayo omutolo bobanga towera agamba omutolo akugamba ujjo ba testing kula yo produce yangamba ya testing muzimu yakola yo muzimu kati bana munoza balinga ku 5% bana baavu naye bagenda nyo kuchi bakambwe babatya bakambwe baddugavu ate kyokubita balabika bulungi waliwo omwana mfa company start company ne Muganda nkomekereza nakomekeza nga mwade passport wallahi ngabulu mamu gani une nchogera masoka kamera are you are not going madam na Muganda they how she looks bana umura bayiza mura baduke ngawagenda mukazi yakyogera company eriwali bulagala ngabaga ma ekizibu kyangu laba kyenina njogera facts ate ng'ekintu kinene n'abarundi kati batandise genda yewe Rwanda yabigamba omunyarwanda agenda yabigamba era kyovula abanyarwanda abangi bayitawo ekiza abanyarwanda bate bayitawo okolo bwakadama bwa bajje no Uganda anti batuuka ne Uganda for national ID ya Uganda nagenda nakola sente producer ngenti mama ne passport ne bakaba amaziga nze anyway nolo ndoka bali amabwaka anyway banyinaze olaba abana abo ngaze ku camp ne bagano mu selectinga nga muli wali mu selectinga abana gende bamugamba tetugenda awa agent mwana kaba au agent ofuka katonda au gatta ono mugamba encha bakutwala nsula nawe esawe yo mwana ngamba zigwa interviews ebitiba byo yenda byo agent ndinda ku interview kiziba Lubalusewa TV mazima ku mazima Matuga Estates Properties natera tukutusizako plots ku bei rahisi dala okuvira dala ku milioni 4 Matuga kasalirwe tuina estate ya empya je tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi ne kubo access road weziri so osobola okujja no tukulambuza nosobola okubanga wewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4 tuina ne estate ya nayo ngeri Matuga kasalirwe inunga futi 25 kwana ya milioni 6 wabula ngeno eri ku kubo dala evira dala ku kubo dala erive Matuga okudde kasalirwe so nayo mujeyune tuberenga tujibatuusako tusazeewo kubawa offer eno olw'omwaka omupya ogutandika netugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo eye milioni 4 netuberawo ne futi 25 kwana eye milioni 6 kisinzira wawo yagadde na buwanvu ki bobo yagala tuina ne estate ya empya eri Matuga sanga nga wakava mu town yesanga ngodde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokko okuva ku kubo futi 5 ku 10 ya milioni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe bino tuberenga tubatuusako ebyakabi feba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tubaniriza nate ku Lubalusewa TV tusobola okubanga ate tuwongerayo mpola naga tuli ku program wiki ewedde twayogera ku makadama era tukomyewo twogere ku makadama we batambula ate nga tuli ne muganda Femedi yatujja ku makadama yatusinga nze muntu wacha munakyalo ndi munakyalo sibo okay abantu ja kuboche gumiza mpola nange sobola kikwata dikira ndwawo kulama mubeera wali ajisa balogemanya program musonga ku musonga natebe guse Lubalusewa TV kwe tuli social media aganti ekwasaganya bya kuba bifananyi video coverage oyino omukolo mwe ababiri abiri mukaga bagenda kwanga mwesimbawo social media je kwate sobola kubanga ate kuba ekifananyi kiri kyenyinyi n'omulonzi asobola okutikinga aba ekifananyi kyola banoga abanaki musajja ani yamukuba ekifananyi ng'alinga musezi kiri wano aha producer suwa enamba za social media mufune ku 0761
824426 ate nga Airtel ojja kuba Moshi Media omufunira ku 0753 136490 ne Moshi Media olina ki wetaga reflector jackets wekwate Moshi Media branded gifts ine ekirabo kyaga kiwa mwagalwa Easter yine etuuse kulu wichire yago yatuga nti munaku ezimu yokubanga ati tochikola ki tochikwasaganya okay tukwaniza nate ku Lubalusoba TV so nange sanyusa pesa cyali mulamu wichiri wali mugagozi era lero okomye mugagozi kichi orugezegeze rususe bakadama njagalo ndabire mu bakuvumye mukalo nanso kweka amaso olina butuli bwagundi wali omwana juzi wano yanvuma nti ndimo omuto gulinga buffalo gulinga ejesus lifanana biki ejesus tegera guno omutwe gwange abayo ejesus eyo shape chiro bati ovo diribo ovo kati bwa olisali bali tanga jiza walina akawalata ate eri yanze mama bwe yali akanzala yankwata mu muto jika kuba kugona ndi wajja mu ekinya mama wakyaliwo yafa mulemire bade ngenda mugamba kyonna mukola batengere je yafa mulemire tugende nga bulijjo ankomedi munnakyalo ndi musanyufu era okuddamu okubeera namu okunaku lwaleero ansubire Allah akyalinze last time twakoma ku bintu ebitali bimu na bimu ntogera embeera gye bayitamu era kyennakomanga mbakuutira mulekerawo tusindikira ebitundu byamu ebyekyalo kyentogeranga ndi serious neno waliwo naataba binyumirwa ebitundu byekyamasibi bimu mbadde mmanyi nti sinzira babisindikiddaani bwabakojjaawo baani bibi naye omwagano mbadde mmanyi nti abantu benkoze nabo bonna bategeera wali wanga bintu bimunyumira so banyinaze ekyo mukireke tebisobola kunsanyusa ojja binsindikira enkya nkuwaneko enkuwanyeeko but kijja tuka ekiseera okimanyi ebyo ebintu biyinza ovaayo mu biseera wala ebyomumaaso ngokya omusajja nga akukyayi abikwata biteeke ku social media anti abikulaga kati abaana bayiga asobola okukwata waliwo omwana asobola okukwata just kati gwe media obuzibu olina omukazi yakuteeka mu ngalo kati wawunga gwe teyafuteeka okay abalabi baffe owe teyafuteeka mu ngalo kati kuva nali mukazi omuwe ekitiibwa ani akimumye anti kati bwongamba teyafuteeka mu ngalo mulimu omusajja asukka nolabanga neziba saawe mbamu waliwo akapale ke bakubamba omuluggi munodduka emisiine nga nababodola abakubisa ojja odduka kanyanize programu okay abalabi Lubalusoba TV buli wetubeera ne media ono mumanya tuzze kutangaza kwogera ku nsonga z'abakadaama butya bwe tuyinza okubajja ku baffere be baweereza ssente zaabwe ne zibula butya bwe tuyinza okwogerako tomanya gavumenti yinza tuwulira ese okubanga ebalongooseza mu mbeera yasanza okulimu wenkolera nampayo ettaano tubale kuwabula abaana baganda bafaamu mbadde simumanyi nti yabeerako ku social media zinadde nziganda okay tujja mu mbeera eno netusobola okubanga tulaba gavumenti eyinza otya okuyamba ku baana abalemera ebweru tula okulaba abaana nga bafiiriddeyo naye nga ne mayiti tesobola kukola ki kuvaayo embeera eyo gye twagala tesi gavumenti ekwasaganye abakwasaganya ebweru w'eggwanga kuba bakadaama bano media tugamba nti bakadaama balina ne baminisita be basinga in terms of emisolo balina omugaso munene gwe bayamba so twogera ku mbeera zino twe bakadaama bano basobola kuyambibwa batya neeri bakama bawo batulugunya gavumenti esobola kwogera etya ne basobola okubanga ali bayita mirembe emituufu omwana ava wano n'alwawo okulya ku ttooke ziswana mala omwana kadaama twagala kumanya tukoze tutya kadaama abeera eyo ng'amaze emyaka 2 tafunadde ku 6 twagala kulaba nti bano nga ba ejeji musobola tutwaliranga kati sinonga nti buli mwezi kampuni etwale omubba wa kadaama besanyuseyo wiiki adde mu nyumba ya bosi gavumenti ojja kukola eyo okay tuzayisa okulaba nate amina tugenda kutambulira medu we twafunika wiiki eri twayogera ku nsonga za ngoyago tubuulira naye tebalina buti bw'amanyi amanyi gange agenda kuwona nze nage kasoyambala galubindi
ne twayogera ku nsonga za okuba nti bakadama ki nsi ki ezisinga otwala bakadama ebweru mu Uganda ensi district tusokera mu Uganda baiza wese kyasinze okutwala bakadama mu nze twakulaba mu bakadama mu Nyankole simulabangako bali mu 60% kati okubeera ku kintu Abanyankole bagendera ki anyway amawanga gakyasinze okutwala bakadama kale ensi Uganda ekwata kisooka Kenya nedda Ethiopia nekwata ekyokusatu waliyo Ethiopia waliyo abantu abagunda aba Bangladesh waliyo aba Philippines by the way Philippines ati mu Philippines ayizo kwa emyaka 10 atadda waka omu Philippines tula filimu zaabwe ne tubeegomba n'abalundi batandise kugenda era filimu za Philippines zirimu nnyo okubona n'abalundi kati batandise kugenda yewe Rwanda yabigamba Omunyarwanda agenda yabigamba era kyovula abanyarwanda abangi bayita ekiza abanyarwanda bate bayita wano okolo bwakadama bwa bajje no Uganda anti batuuka wano Uganda fa national ID ya Uganda nagenda nakola sente producer ngenti baba ne passport ne bakaba amaziga nze anyway nolo ndoka bali amabwaka anyway banyinaze olaba abaana abo ngaze ku camp ne bagana omuselectinga nga muli wali mu kuselectinga abaana jende bamugamba tetugenda awa agent mwana akaba awo agent ofuuka katonda awo gattawo n'omugamba enkya bakutwala nsula naawe essaawa eyo omwana ng'amaze gwa interviews ebitiibwa byogenda byo agent linda ku interview kiziba gwizo waliwo abaana bataso okusiika amagi biki nnaku zino byaguzungu kusema batya how are you I'm good teri basobola okubuuza biki byogenda okukola mu nju ne bakubuuza enju osobola ogisiibula otyo washing clothes byangu ebyo gwa byogera waliwo abaana bange bawala bange benda mutumba waliwo abaana bange benda mutumba bakiyita baliki okoze emyenda niza koze emyenda waliwo bawala bange benda mutumba nga tamanyina kuwandiika linnya lye naye yagala genda ku kintu gye bali abo abo bali mu 70 bwe manya nti interview ya wiiki ejjanga natandika oddiwandiika mpola bwenti anti oba tobimanyi olumu bigwako ku but kata nze bayira waliwo bagwa muwala wange nga mulungi omuwala yali mulungi tumutuusa mu office kampani eryawo empereera bwe twamutuusa mu office omuwala nga alina enjala zino zebagattako nayingira mu office ya madamu yamubuuza kuva lwe wazaalibwa mulimu ki gwe wali okoze omunene yamuga togona ogwo munene omunafu teyegatta mulimu gw'okwegatta mulimu munene yamugamba omulimu gwenkoze omunene kukola ku mobile yamugamba fuluma ofisi yange next day manyi kyenakola namugamba enjala ezo zijjeko ezo enviiri sizaagala nekapuusi mwagala jangu neteteyo ekirala nayekyatedebisaawo olumu bw'ojjanga oli mulungi kisusse kampani ezimu zikupe kulwaki oba tolina kyogenda kukola kukola eri katolabika nnyo bulungi ekisusse ate tobeera mu kyafu ekisusse kituufu gwebeera mu media maawo era munomo awo media maawo awo munomo omulaba omuwala si mulungi si mubi ali awo kati wala omuwala omumbadde enkulawo omwana omulaba yatuuka ku kampani naye engeri gye namugamba nti ayambalemu kyeyankolera ejja ng'ayambadde bwati kampani mulimu n'okwambala bw'ojja ng'oyambadde buno buminiti teri kampani egenda kukutwala bw'ojja ng'oyambadde buno mubiyita bukundisa ekundi nga lirabika ng'agala obwo niba bulijjo butumbaafu tosobola genda mu kampani ya muntu yenna ekundi omuntu okulagayo oba oliragaani waliwo omwana wanyo tolina ogenda ddibagawali olina okujja ng'oyambadde ebintu ebiwanvu enviiri zo noba nga osaze kaati era omuwala kinamukola namugamba jangu ensonga era alabika bulungi naye alina embeera kyogala mu kampani toyinza nakujjanga ebbeera olipimpinsi oti olipimpirano oba olipampirano agenda kukwata katono omwolowooza waba yeekozeko abafaanana olowooza waba yeekozeko abafaanana bulungi nnyo naye engeri gye namugamba ajjemu wali
engeri kinamugamba jemu wali producer akaddala benako engeri kinamugamba jemu wali so engeri kinamugamba jemu wali yajja n'ayitawo n'ekyali kimukubye kiro katonda wange ekyali kimukubye kiro nga munene yali mu kiro ne kinana mwenda lwaki wamusigaze musimu nedda kukundi yange group yange ni WhatsApp group yange balina group kinjogerako nakyo kivula abaana ba medike babona bayidawe ndi mubana nga bitano bono balina mu group bentute ku kintu mama ngolya bulungi abana mubereki kyerekezo oli bwakuweereza esatu n'olira ebbiri n'olibuli kasente okafuna bakadamo bala bwabagamba ebiri serious tebakola naye kabafune producer agenda bagamba musaba sex enkyagenda musindikira $10 kadama bw'oyogera ku sex asookuweereza sente bw'omugamba bino nti kola bwoti kino kiyise bwoti kati nze obonaabone nza kukola interview ky'okunteeka mu group eyo mubogeze ku kino ofuuka sekadamu andigamba akasobola kunteekamu nga ndi bw'oba oyagala fuuka sekadamu bw'ogenda mu WhatsApp group yange awo oba ofuuse kirayanti wange manya abakazi tuyita bakadama abasajja sekadama kadama kiva kuki kati kadama envudde mu mutwe bategenda kijukira next time ngenda kikuba lyerinnya kale kiringa kisa like a nickname but kati kyakuma wali eri twabadde ku kati percentage kiyabasinga ogenda amawanga gakyasinza ogenda ku kiri ndoza ng'ogedde kwawo then kati bwe tugenda wano mu Uganda ebitundu ebikyasinza ogenda ku kiri Busoga yeesooka Busoga bagenda nnyo teri company gy'ogendako nga teriyita Busoga Busoga yeekutte ekisooka kutwala abaana ku kiri batuddukako bo Abasoga bagenda ku kiri Abaganda bali waawo Abanyankole bakwata kyakubiri Tola abantu tuli mu ngundi tola abantu tuli mu buyizi Abanyankole bagendera lero olowooza ffenna tuli bulungi olowooza ffenna tuli bulungi Abanyankole bakwata kyo bataluga nti Abanyankole bano bayiikayiika nnyo kale emyaka ebiri ng'ali eyo ayoza bintu abikola tayiika bayizawo n'abalaalo bennyini bano abalaalo batalisegenda ku nyenda okunywa amashunda abo bennyini ab'amataawo nenyenda makamu ne bageeta makamu amashunu nenyenda mati nenyenda amachita oyo asooyimirya kataabo ati waliwo yagenda yatuukayo mu wiiki emu linya amadaala yambuka linya amadaala bigere ne bizimba era bamukomyawo sali agent kati kyenakola kati bemanja mbera mbalinamu wali mugundu balinga bano abaalo benakatwala kati mbagamba wali kola training wetu boboli ku training center kola kino kino kola kino kino nibo na bali babade successful bali mukumala ku contract za bali abe mugamba bali bulungi abantu tuli bube so Abanyankole baganda Abanyankola n'omukateko boti ku nsi kati Abaganda bakwata kyakusatu Abaganda bali tebagenda ku kino bali tebagenda ku kino bakwata kyakusatu kati mugenda ku kino n'Abaganda bakozi naye Abaganda abagenda ku kino abangi ubundi yekyabakwatiridde zigunde zino zigomba zinakasongola ezo zikati zisirima abagunda ate abangi bayima esooka ye Luweero yesooka Luweero bagenda nnyo abaana b'Eluweero bagenda nnyo wali entale eyo abaana b'Eluweero bagenda nnyo ku kino kati bwe tudda ku districts mu western esinze kyemanya eyinza okubanga esinga ne mu Uganda isingi wana wava minisita wamiramu bali mu 90% era isingi lisitono yona kajja abana gakikumwa naye lwaki mwe abatwala abaana ebweru okukola lwaki mulinda nnyo nga akalulu kasembedde mutali kukupakinga abaana baffe mubatwala balina okutulondera nedda olumu bano abakulembeze olumu babiteeka mu sente za afunireko akalulu edda byabeerangawo ne kakati weebiri waliwo minisita oba abasedeze Busoga alina kampani buli mwezi agiwa abaana 40 waliwo mu MP w'Egindi w'Ekitagwenda ekitono nnyo yaweerezako kampani emu nali ku internal affairs abaana baali abakyala sibasi baana musonyi obayita abaana muli bakazi baali mu 10
nenda mu internal affairs olunaku lumu yaleeta abaana 10 kukola passport only one day bava mu district judge minister si minister MP ndaya balera abaana 10 olunaku olwo bali ku internal affairs bwemba paka na jiya paka mugambe ne baba yagala ngenda mwogere bwoba gwakana gwemanze nimba gwemba nimba ajja koleki nje mu gwire company yakeka kunji kati bamugamba wali ni alesa abaana ku company abaana 10 buli mwana agenda mufuna ku percentage ya 15 mwene mmanya nti abatwalide weerere yesoboye ekolere ikoze eki so abasoga namutumba kiriganga namutumba yina kamuli ezo zikamule ezo naye namutumba waliwo n'endala baziyita bana misindwa nawo bajjanga bayivu batono nnyo by the way olumu tebagala muyivu kiri awo omuntu ng'olisha producer envuza zikyali ebusoga sibalaba sinafuna mwana alina nvuza ku company simanyi sebo otwale envuza we wa baba bajja kukola kyebamukozi oyita omulabi abayiga sirinyayo toyogera bingi ku basoga nze bwentyo obakambwe nabeeranga wane mu staff nga ewa alien tetulinnyayo emakindi sigenda era tukola nsobi kale jinya sijagenda bw'oyogera ku basoga bakutereka ate beguni abakireka wano ku mutima awo batujjawo wola nze ntukwenga nange njugala lusuka awo bazibu abasoga bazibu kale katukyogere bwetuki awo katukyogere bwetuki naye obatya kyebakoze omusajja alina ne babodegaadi kati nze atalina oli yabadde na babodegaadi ekitolo nga batali babodegaadi badde banafu bakyaliwo okay Medi omulabi waffe owalubolusewa TV tuli ku programu tuli nnyo ku bakadaama twala okulaba nga tutema empenda okumanya bizibu ki bayitamu era bisolvingiddwa bitya gavumenti evuddeyo etya okubayambako tulina abaana abagenda eyo ne bakolerayo ensobi ng'omuntu omulamu bwabeera nti ensobi zikola mulamu nti ne basibibwa amateeka g'eyo gali gatya mu bantu nga basibiddwa waliwo nagamba lasitani ng'euganda tewali tteeka erigenda okugaana eri gavumenti yeri kumusiba so kyekyekimu ekiriwo kati gwe ng'omwana obeera bwokulwa Katonda n'ekyokubiri waliwo ebintu by'olina okwewola omanyi sometimes tugwa mu misango ng'olumu ffe twereetera ki obuzibu omanyi bagamba gundi agudde mu buzibu naye kize buzi naye waliwo omuntu kwereetera omusango wava wano kampani ekugambye tolina kuba ku mwana wa baba tolina kuba ku mwana w'omuwalabu yenna kati gwe busungu bwe wava wano ate n'obutuukiza ku mwana w'abendi oba ofunye bulimi mukama kitegeera kati gwe bw'obutuukiza ali ku mwana w'abendi oba togenda kumala kuba bagenda kusiba olwensonga gavumenti kano terina tteeka ligenda kujja mu kkomera lyeri teriiwo erifuga bakadaama bayisa ude basekadaama eriiwo kati awo eŋŋambira Ministry of Labour andigenda batereze ensonga eyo kati minisita jasi yabeera mu ntebe kwetoola kulya bikomando kutongoza bikomando nti yegundi bali bitaliimu mugaso ekifo naye teriyo offisi ng'erimu entebe nga tezeetoolola kubanda buli muntu aga nti entebe yeetoolola bwiti kati omuntu weetoolola bw'obeera mu ntebe yeetoolola naddala okuba noyeetoolola mu ntebe omwo buli nyankoni bakyeta okwetoolola okuba noyeetoolola mu ntebe omuntu omutwala mayindi zo zitwala eno ebanga zeesuuba kati mayindi zo otandika musika eriyo kyobola office nyingi zibeeramu zino entebe zeetoolwa temanyi mugaso gwabe bana batula mu office ogwokulaba nga agize ate nga ayita sekuritale akola bwati tira sekuritale we just kati aba akusika uti eriyo kyagenda kati wano bwe ntandika okunyonyola nti kino kigenda bwe kiti omusajja mutuufu kati Medi gavumenti nga Uganda gavumenti ya Uganda teyina bweyinza kuyamba ku baana abo tugeze bamusibye gavumenti netufuna kolo okuva mu Uganda ne bagamba nti mu mute akomewo nga tukyalina gavumenti eri kuba ekyo nakirabyeko nga tukyalina gavumenti eri nekyali kwenda wakati osobola okikola noga nti katumuleete tumuvunaanire wano kisoboka tolabeko munakenya gwe bakimye yadi Vietnam balina etteeka Kinyata yakuba essimu egi balina etteeka etaliiwo wano
iteka lye basaininga kati ffe twetagisa kyo kuba obuzibu kyenkugabe bano abali mu ntebe abatalina mugaso balya buli tebamanyi ku lwaki atudde mu ofiisi eyo agirimu ye alimu for God and my family tebamanyi byakola tebakimanyi wate enkyo yizo okkeera bakwate minisita nga yasoma busawo bamuweereza bwa ICT wane Uganda bakwate minisita nga yagenda okulembera abavubuka nga ali myaka 5 kituufu tebaliwo na Uganda kati nze kyengamba banyinazi usanga ne ba senior advisor nga tamanyi wandika linnya lye kati naye oyagala basanguze wano alogwe manyi yatika osanga presidential advisor nga tatuukako mu office ya president kumugamba nti kino kino kuba akadama balina obuzibu bwebutumye buti naye akaba mulaba abulanga naye awagira wano mu Uganda nsonyiwa kujja ku mulamwa wano mu Uganda abakulembeze be tulina baliwo kulya buli kukusa mbuto zaabwe naye tebaliwo kweya banna Uganda kyobale bafune wadde olunaku okusiiba kusiiba ki anti ogere baliwo kulya buli asiiba waliwo minisita gwalabye nga asiiba fe abantu ba wansi ffe tutendereza nnyo eddiini bano abasajja bola mu ofisi be balwazi ba alisa be balwazi ba sukaali tozinabalwala sukaali undi last time yangamba no balwazi ba sukaali kyekyo bobo ngambe kunonyeza eddagala producer we ndawira nga ajoga ewe twali twogera zibwa amawulire omanyipo obwaye so government yonga government ino kuvairwa ni abaana naye ba minister bano okoma bala wali mawulire okoma mawulire nange basola biteeka mu nkola bave babiteeke mu nkola Kenya bwekeya ku macha minister wa jenda nako bisime Saudi bamulira naye wawano mpozi president yabayenga yakubye kuba nandirowoozezza nti tebafaayo kuba abaana bagenda mu bumenyi bw'amateeka naye ate ne kampani zennyini be baziwa license tebagenda mu bumenyi waliwo kagunda akaliwo oyo akaliko naye nga tekakkirizibwa Uganda ate kuyingira nnyo mu Saudi tekaliwo bayinza okugamba tukkiriza mutuleetera abakozi bakole ki bakole next time njagezaako nkanoonya yegundi contract Saudi jenina naki jerina ne Uganda jenina ne Saudi njaginonya next time banajikuwa udoga wali ku mutimbagano udenga ngati bakubira ku masimu bagamba njagifuna contract ono minister ona agenda kwesimba ku wedda musa Dr. Lusache manyi bagenda mu constituency owe wamulemye okukola katadukira betani beti agenda kwesimba kwa gundo so zeze nsobezi mezi era banyinda zera nyongera bakutira gwe tewesigula nyo ti government eri wali tineke kende kuya mukole emirimu gyamwe mumanye nako yabatwala Saudi potuka ate wali naawe nocha chancha ndeso bwomala ogwa mbuzibu Samuel obato kyamumanyi omwana nti gyali nti yakusindikira ne kusenda oli awo kati bobe erwanirire bokka amanyi ku lwaki ndi nnyonyi ngezi ku kyeyo awo nyine so muga okwerwanirira naye ng'obuzibu mwoyo oba toli waka kizibu nnyo okwerwanirira ekirala nti embassy zetulina mu nsinga ezo zo zituyamba ki ate abo bagenzi sorry abo bagenzi teziriyo nga batalina embassy abo bagenzi ekinene nnyo omwana bw'aba atulose mu kiyumba bw'aba avudde bamuteeka ku deportation center embassy tenadde muyambire eye Uganda nkugambe wano buli mukulembeze ali wano batono nnyo abayambye banna Uganda ng'omuntu beekyabwe kyakukola ki gundi nfunye akafu kyovola bw'afuna akafu akola n'omukolo by the way minister omu eyali mu biseera ebyali emabega batata baffe bye batugamba asinga ba minister kinana abali mu ssaawa zino yuli minister nga yimirira ku mukolo n'agamba mbawadde emmotoka eddwaliro bwe riti minister kikata asobola okuyimira n'agamba nti eddwaliro ndiwadde emmotoka ne bagirawo mumbuulire bw'oba omumanyi bw'abaso amabaati gebabba nga bamaze okugabba era babba ate ne bamala ne bagaba
gali gaba abamu sebo abamu gajja mu lujjanga tebategedde emyaka gye mutawanya emyaka ye mutawanya era yagambye abantu obugaga buli mu ttaka. Okay, bwe tuvaako bakadaama baffe ensula yaabwe eri etya ewaka wali mu contract yaabwe kyemanyiko balina okumufaliso bakuwe wifi but si yabuteeka batuwono ogundi gye yatuga walifaali yakomawo ate namala naddayo yaddayo ku kyeyo bwana omanyi bwe lwaki addayo busiru lumu bakola ebintu byekisiru kati ayina engeri gye yakozesamu sente ze kati ndowooza yalaze kukyusa kuyo amale akoleki bakadama sobeere nagaganye nekyusa kuyo bangi bye nagambye lwaki tetuba tukuweereza babba baabwe fika baba omukontrakti mulimu n'omufaliso omufaliso anagusolako bwomu mu nyumba yange omukozi owo aleeta boyfriend onamukalira mu nyumba egyopangisa nze mbawaali emanji w'ekikomera nettoyi ne babeera oli muzibu ati oli wasola mutoyi omusajja gwekulu naye producer ono omusajja mukuba naye mutya bubiseera byeddeyo agula nakakombana ne mukalira tetukikubanda ngaali mukono nnyo ngaaliko bwayinkonomi obunene ensula y'abakadaama baffe era nalabye ebifo byobeeramu just gogenda mu gundi mpozi wabadde mu bikibiro ebyagundi ebyagundi wakuba nkaddiye ku biiki ate ku biiki olina sente zigenda ku biiki nobwobozi netosobola kugendayo oli mukono nakulabye mubana abekiro bandi ki gyabeeramu buli lwakumeka buli lwa mukaaga bagiyita omanyi bandi emyaka ekigenda mu bandi gyemyaka gyamu tukuze ati kati nze ngende mu bandi nkoleyo kati nze eyo mbirinde ogenda mu kimansulo sikyalina budde butambula ebirozo byange birimu kukola sente kati ebirozo byange kati ndowooza sente medi tuwe bakadaama ensula yaabwe nnungi naye si nnungi ekozeeki oyinza okutuuka mukama onasooka nakutestinga nakusuza ku wansi kapeti ekiro akadaama oba yakatuuka mu kiyumba ekyo osomala ng'omwezi nga tonatandika kukola otuukirawo noba otuuka lusaawa zino obakuwa ekyokukola batono nnyo abakugamba nti ennyonyi eba tenkoyeza kiba kikututte oba ogenze kukola oba ogenze kulambula olina okukola era niteeka wali mu kipapala kino kigambo olutuuka bwe nti olutuukira wali bwe ruti otandikirawo okukola naye wali wanvuze speed wabadde twogera ku gundi ku district si ezisinze kati ndagambye Buganda ekwata kyakusatu bano bolaba aboogera abaganda bangi bali kukyalo ate bya basekadama naki era Buganda ekwata kisatu naye nawe omanyi abatwaza ku ki nedda kampuni abatwaza ku kyebonge ki sikutegedda so byebintu bye bayitamu challenges ezimize bayitamu gundi abana abagundi bakatandika kagenda ku kyeyono abatoolo abatoolo bagenda bakatandika kagenda manyira bwe basinga obunafu mu nesiba mpola bye basinga obunafu mu Uganda bye bakyasinza obunafu ate bye basinga okukwana abatoolo omutoolo yasinga okukwana abakaba nga tolina we watuuse sokodemu omuganda oba nga toneyambula mpala yakabi amaziga mwe omuganda asobola okugamba kintu kinene nga tanakiraba oye muganda ekintu kirungo kinamu experience toneyambula naye naganeba kinene nga tanakirabako be baganda naye omutoolo bw'obanga towera agamba omutoolo akugamba ojjo batestinga kola producer ngamba yabatestinga omuzimu oyo kola omuzimu kati bana bomunoza balinga ku 5% balaba baavu naye tebagenda nnyo ku kyeyo bakambwe babatya bakambwe baddugavu ate ekyokubiri balabika bulungi wali omwana mutwala ku kampani satu kampani nemugaana nakomekeza nga muwadde passport ye wallahi nenkyogera mu maaso ga kamera madamu namugamba dewa how she looks
bana mumula bayiza mulaba badduke nga wagendayo omukazi yakyogera kampani eri wali bulagala nga bagamba ekizibu kyange olaba kyenina njogera facts ate nga ekintu kinene kati baba toloba n'abasooba abato batuuka ne bakola anti bw'otuuka embeera n'ogimanyiira ate waliwo omwana bw'atuuka n'agwa mu bintu n'agwa ku kibaba sigamba nti agudde ku kibaba nti kimuwasala n'atuuka mu kiyumba nga tekiyimu bantu nga yeeyagala waliwo omwana ali Saudi nga emirembe gy'alina asinga ffe abali wano Uganda emirundi nga 10 ng'omwana ali Saudi yeeyagala ninaye omwana ali mukamu kitundu naye ye ne mukamaawe buli weekend babeera zi Dubai babeerawa just omulimu ogwo gwa kusitula mwana wa boss omulimu just gwa kusitula mwana wa boss nga bagenda out kiki ekisinga obaleetera nnyo okuzaala abaana embeera zaabwe nga si nnungi kirabika bijjajja bikwata bibeera mu bijjuju balobunyi that's what I think sobola kugamba nti kituufu but kiba kizibu nnyo era kusanga family nga teriimu mwana muki nga teri mu byana bino ebibembebembe ebisirusire ebyo so bye family bwesto bwe bityo bwe tunabiyita so kati waliwo Eastern etwala abaana ebwe wano gundi wava minister speaker eyo solo ezo awo banandala mafa abaawo agundo ono speaker Anita Mbuziza ono omusajja abeera mu Uganda abanyira speaker mbadde mmanyi gundi ono yakyamanyi nti Kadaga yaliko nze gwe mbadde mmanyi ogenda ku kyaki mpozi Anita baba eno ali musoroti ati wala kati bongamba ono zimba musegedde wano tololo ali mu gundi ali musoroti wala wala sinza na kulowooza osaba ko kusade oli musumba just mbadde nkubuza mu muliso weerabira nnyo pastor wakujjukiza pastor wasoma kujjukiza wakigira pastor ino kusaba nga nyino tambulira ku pastor andi bembe mwagala wamulabi yabakubye emiko nakusindikira kantu kala yabaga ngo ngate muwadde sente agenda basekula ate yabakuba bibadde Kenya niwo ne bijjatuka pastor baba yogera tumule si agala kuliza bozi sana mu kibuga toyitamu nze pastor baba yogera piteri ate ze bozi amchazuliriza ze kisi okay so ndewenda babana nga bakuyisa musitekayo kyange mumuvumire nanga amanyi okuntuulako nidda sikutulako kugamba mazima so gega mawanga agamu ngagenda gakola ki okay batuvaakaawo abaana b'obulenzi misoso kigi basinga okuyitamu kuba abaana b'obulenzi babbiddwa nnyo ate bakyababba kyejuna ina kukisa bakyababba bagerera nnyo okugulango ne ku companies ate nze namanya ndi nga sitikulanze anti kati kyovoola abatuli wano abamu kubayambako anategeera ategeera n'abatategedde akole ki bamugge bajja sene esingayo kuba ezaala isinga omwana omulenzi atambula ziba sene million 2 mwine muziyita input ne output input ateeka mu zeti bweziti output afuna bweziti result over time input ziba sene meka esasinza okuba entono nnyo company yogamba nti entono esinga okuto million 2 kitundu ngogenda funa mitwalo 7 ngogenda kukola ki ngogenda funa mitwalo 7 okwezi omwezi gumu emitwalo kalize ngani muleza ngenda kukolera nsanvu ekikaji kamwe nyako no babanyanko ndi binja tabakuzati olikuza kufuna emitwalo shanje emitwalo 9 company yako tokaine kweze mitwalo milioni ne kujano teka milioni 3 milioni 4 ekitono nnyo ugenda funa emitwalo 9 emitwalo shanje emitwalo shanje tunagamba milioni 7 eri kwalali awo manya nti bagenda kukola ki oluso yinzo ize sente zogenda okukolera ekyo kibalali ate company ntono nnyo era zigenda okuvaine zikugamba ndogenda kukola emitwalo 7 omwezi bagamba ekitonyo bagamba kamu 2 waka mu kitundu neto sobola kuteka milioni 2 n'ekitundu n'ofuna kamu 2 yebera if 10 kibaza miezi 3 vozi mazezo watekamu oba tugenda zifuna omwana wali
bwowulira kam mitwalo 7 ku 8 omulenzi akola mulimu ki bano ba construction helpers ba cleaners ba cargo handlers ate kisinzira company era gyotambuliddemu bw'otuuka Saudi bakukwasiza company ki okitegeera construction eyo sigitegeera erimu emitina mingi oba fundi oba porter walimu ba porter waliwo construction helpers nga ba porter ekyo kibeera direct obuki kati waliwo construction nti ogenda kukola bya buzimbi gwe muzimbi ebiba bizibu nnyo era tukolanga nsobi ntera nnyo giranga egyo emirimu naye bwe bwogendera mbagamba tenda kukola bakola nnyo construction yokola ante baba akasaba kuwaka bakuli kaliko oteeka ku mutwe okola oba ogenza jukira akasana kookya toguyita gwa wano era wano tetulina musana wano tewabeeranga omusana tegubeeranga wano ng'oguli Saudi bakimanyi abaluddeyo ate bempuli abaana n'agamba natadde mu 5 nenfuna 3 mulimu kyo ebeera security ne security nga wa muggo tebakwata mundu n'abasirikale beri tebakwata mundu era kijjanga kirooto okulaba ku mundu mu Saudi wamaduka tubulayo kulaba bomu ng'oli ejja azikutte ng'ali mu bbaala olowooza ntukyalina ekitufuga terukyalina ekitufuga gwe buli omu akola kimwanguyira ffe wano ekitone nnyo tujja kulaba nti oli alina landi mayindi azze nayo n'agisa bwati ku kawunta n'anywa bbiyawe munaize badde manyi nti boolabako bano abangi tiwano batolokeera ndabye eriiso lirembezezaayo neŋŋamba mukama wange mbadde nno ntunulira ggula kuba nti ebizibu ebigenze obadde okyatunyonnyola talina buzibu tugende mu maaso obadde okyatu nti abantu beeri tugeze mirimu kye kyasinze kubalenzi okubeeza ebbeeyi gyegyo security yesinga ebbeeyi waliwo supermarket ate giriko akasente kangi ate gigwawo bugwi naye kampani ejjakeera ku makya eranga emirimu aga kampani eranga emirimu nga 3 okitegeera kampani eranga emirimu nga 3 emala olanga emirimu nga 3 mu mirimu egyo balinamu emirimu nga gumu naye baagala ki registration and registration ekitono nyo bagenda kulaba mutwalo 15 ewajja abaana nga 10 kampani ebiri mu sente twine simu wanetoga tesobola zigata mutu manye emyaka fenna gigenderedde nolwaki kati nerumya omutwe nengatta sente nga sigenda kufuna kuwadde 10 kati abaana 10 togera mbukadde nga 15 kampani ngebeyi wedawoneka kati tugende ku medical ante waliko medical ne registration kwebiri bajjeko medical ya mitwalo 2 bajjeko medical ya mitwalo basigenze mu live bajjeko medical negenda ko mu febi tufu funa ko genda ku beach twala ku mukazi wala ali ekinya kya mitwalo 5 oli onompa ikadama kimu ne ku beach tugende banyi nazite mukola sobola musajja mufumbo era just abayagala kulya buli kati kampani already mutola ko emitwalo 2 ku bukadde 15 ku bana 10 emitwalo 2 kisonyo kampani besigazo ku kadde 13 ugezo kwa kaunti tunafuna mulimo nno wao tunafuna ki ana bagaddayo amazo kujuza ebipapula ebyo forms ebiki ozeyo engera bakubire simu bagamba tulina interviews nga tunakola interviews ngenda sasula mitwalo 25 jajuru bagya kukozesa interviews mitwalo 25 ekitono nnyo bwe bakola olunaku lwa interviews kampani ebeerako abaana nga 3 abaana nga 3 milioni 7 bana ku baana 3 abaana abeera ne ssente ezo bajja kubeera abaana nga 15 oba 2 era ekitonyo kampani egenda kutereka milioni nga 3 nga 25 oba 4 nga milioni oba 5 zigudde ku akaunti ya director mwenaawo temunafuna ki kano njagala mukategeere bulungi watandikidde ku mitwalo endeka temunafuna na mirimu kukozesa essaawa zino aba banyingi mu kukola kaje nkufuteere omukozi wange wewaka kati
ekitono nnyo wali mmeka miliyoni 13 zagenda ddaka akawunti weziri ono miliyoni ku baana bisatu bibiri bakoze eki ekitono nnyo miliyoni nga 5 zigenzeewa tetugenda miliyoni nga miliyoni nga nkaaga ezigenze ku akawunti kati mu bino mu bano abaana bisatu oba 205 bakoze interviews bagenda kujjamu abaana 10 abaana babayise zine sente bazigamba nani refundable kabeerako wali ku risiiti yo singa oba ogudde interviews oba medical zine sente okola ki tobanja awo tuli mitwalo ngambeka ngana tugenda tambula mpola tetugenda bipapira mu bino kati omwana olumala wano okuyita abaana 10 bayise bagamba wano ogenda teekamu obukadde 3 zino tebazibazo miliyoni 3 obukadde nga 3 ku baana 10 abayise ku baana 10 wayiseeko abaana 7 oba 8 abayise medical abaana nga 8 bebayise ku 10 kino ng'olwaddeyo miliyoni 3 ate abadde bano basunsula abayise anti kati medical ogenda kugwa GCC gye tuyita GCC eyokwambula wenna n'osigalamu kapanti kokka bayakusanga wena sifirizi gwe bakuteeka eryebba owa sifirizi omugobera wali ku pre-medical owa pre-medical ziri ziba miliyoni 3 zimaze kugwa ku akawunti ofunye bulungi kati kiza bano benda abamakampuni abakola amakampuni ne benda ababeera ku mabiiki tebavaako anti esente weeziri omwana agamba ngu esente diriwo olulimi olumanyi olwo kampuni emu tetujja jogera sajja yaŋŋamba ajje natuuka ku kampuni nga abaleeta obuleesi sente nanze nkabira zange ne waliwo bano abawaayo ng'ate bakalina bakali tompisa naye abagala oteekayo wali muba mujjayo passport omanyi okukubba ng'oyagala wali muba muteekayo passport ng'ezifuluma passport abali mu kulonda passport zaabwe baluddewo okutambula nga be basinga obungi naye bw'oba olina passport mu ngalo bakimanyi abajja ku kampani bw'oba olina passport mu ngalo olwana nnyo okole ki ogiteekeyo ate onogola abantu agijjayo togenda mulaba ono oba tomulaba obwongo oba bukuli ono ali mu kuselectinga ali mu kunoonya wano gamba tulina ne kali ke twogere tugamba buli omu n'omukisa gwe ono ali mu kujjamu wano passport tomulaba ekyo kyogera nnyo kitera nnyo okubeera ku balenzi kibakubye nnyo kati olwedde amaze kujjamu abaana 8 abaana 8 abagamba musasule zero balance byamalo olaba nga okoze GCC obeera zero balance bebano betuwulira yaga ntambula wiiki ejja mpola emitwala omwana kwesinaga Mamad balance wali mitwalo 85 zagala kwa account yo ngani mwana natozirabye kontakto tugenda gisazaamu njijako Samuel nkubanja kama 2 ku office ezetaga sente zino boba tozirina kontakto bagenda gisazaamu bebo nempulanga n'ekitanda akitunda yangu ngenda lumu nfunira agipangisa nze ngenda tabo basingoji bala abalenzi namba wala we bali batecha wala ate muwala ate si yateka mu katono mukko kati ne batuuka wali kubana 8 waliwo ogwezigendo bula ngode yasasula yakasenda ko kabaka koze iki ate enchato jakya ne manager ku beach ejagena ku beach tumanyi sente za aliyawe ziva emotoka javu baida wali musajja omu wa company eriyawe Lubaga yankoze bubi mwana yalemeddwa Saudi n'alwala obulwadde obutasobola kuwona ate mu contract wali kikola ki bulwadde kibutayogera katugeze omwana alwadde si katugeze yalwadde ki kale omwana yabadde ayina is it fistula yabadde alwadde nga tesobola kukola ki alina okumawo Uganda kati manager brother onakuba essimu nakubira aba next of kin abamusayini yawe ne bagenda ku kampani n'omusajja abagambye njagala bakadde bonna omwana yakoze contract era guli Mubaraka wakoze bubi Mubaraka wakoze bubi olwesa contract gye nakola nawe ogimanyi ekiri mu contract okimanyi omwana bw'aba alemereddwa Saudi kiki ekituukawo era bewala omanye embeera z'ekiro
Baiza umirwa bana abana bagenda kukinga. Baba mu family nga semunju. Mwana bayewola kasenta ko. Ne unyamwa ababakwana nze kyulamba leka. Bani. Ngamba Wandi gambi ababakwana naye nga sinzi. Ati se ndokwandi ubanjuke mikolo gigaji. Ngamba ekirala medical tolonyawo nyini wetuli. Kampani zino zine ekintu kyezikola kyembadde simanyi. Baganda bagamba omwana nti twetaga milioni 2.5. Milioni 2.5 tugenda kuwa omulimu guli Dubai. Olya bulungi. Nawana bagana ye nga obudde bugenze tugeze 6 months. Zinazo kubanga ziitsewo najana bagana yomanyi ogenda kwongera milioni 2. Mulimu guno gwaganye ogwe Dubai katugenda kutwala ate walala. Ekizibu baganda bange kibiche balina. Bajjo wange nenkola ki? Kintu ngizija. Interekeno kumoka. Antereka kumoka semzange zibeerayo bwera just for emergency. Obusente bwenga zijira kumukumi. Kandi katobo ziteekayo bayina obudde basaliwa ko ne bateekayo akawundi okuterekera. Okay. Kati ekiro ekyo batera nnyo okujja. Wona nze bangambye obukadde 2.5. Munaku zino bagamba genda. Munisi kyebuya. Ofunyemu kasi. Sifunyemu naye sikyayagala bintu bya pressure. Nawe olwala tengo ufuna bulungi sente. Omulenzi akubira essimu ekiro nakubira emisana bwoba olina abalenzi nga 5 bweyagala batwala ku kyenga gwabalina tofuna na budde bwegata na mukazi we kusimu ziba nolabe kye nagenda ogwegata kwa makulu olaba naye kyolowoozaako si kirowoozaako kyamakulu nga tolina bizibu omavu yegata nga bavu bazadde sango omugaga nga alina abaana 2 omwavu alina abaana 7 Landirodi alina omwana ogwo nenga gwabanja omupangisa emitwalo 7 alina abaana 12 lwaki obavu tebugwa ku mwavu endowooza yaffe entono oli muganda naye golaba amafuta agettaano gamubula naye nga omwana alina omutwala awatambula andyagira medi nga tuwumbawumba soba otuwe obwomulamwa kati ki ekibeeraawo ne mubanga ate mutuwongeza ssente olumu tuba tuweewoze aye ne mutuwongeza ssente kyenkugambye wali omwana jjo wa agent katugeza ze wange nakugamba medi nyina miliyoni 4 njagala ontwala miliyoni 3 nomugambe ssente zigenda kukola ki tezigenda kukutwala lwaki ffe tuba tumanye ekiri eriwa ekiri ku kampani ffe tuba tumanye obuzibu obuli ku kampani bwe tuba tumanye obuzibu obuli ku kampani netukugamba kampani ekitono nnyo egenda kukyajinga miliyoni 4 naye omwana bwatuuka ku kampani esente zebasooka omulagawo nebamulaga busente butono tebazikulaga zonna kyova olaba ate wali bwomaze teekayo miliyoni 2 kati awonera ono olina okukola ki olina ogirya awonera ono olina ogirya kati oni bwoba olina ogirya kyova olaba obuziba kyabufuna era ngezaako bagamba bannyinazi ne baganda bange olumu mujja tutomera ate mukyeyongera okutomera tugezaako banyonyola ebintu ebinaabayamba enkya neri mugana okutitegeera teri kampani wano e Uganda oli asobola okuba n'agamba onowulira akalango agamba ntwaliraka mu kitundu tebaliyo n'agamba emitwalo 5 jangu n'emitwalo 5 ngenda kutwalira kulonda kampani yalanga ennyo eri wankulu kwawo ne sikyagiwula ennaku zino ayinza okubanga yagwa nendanyiniyo yafa tojogerako bajja kusiba era nerinye kwasale muproducer kwegere tokateekayo nanyiniyo wamaje mumanyi ate yakozesa order naye ekiru kyemanyi ku kampani teri staff asobola kubba mwana ekyaliwo weere ekola teri staff ku kampani obulango paka nga njagala okugenda eyo ku kampani teri staff asobola kubba mwana buli wamu waliwo kamera singa omwana atwale complaint Samuel yanzibye ye tagamba takwitana gafutunwa mu maaso agamba oyo muntu ali police ngenda musanga basoka ne bakusiba myezi 6 bade muntu bamuntu ali maji bakusiba myezi 6 gatona dda wabwe nti agent abiro mwana ku company kirayo yaya amazima musajja wa amazima wakuba mu contract zitusenze mutabukako naye byakola bitufu abalenzi bano contract muba mwazifuna de contract babeera nazo kati bwe babeera ne contract ezo olumu ozikola ki okufuna approval olumu yereeta obuzibu okuva e Saudi okufuna visa ebintu bizibu
munaku zino nadala Dubai omwana alina okugenda ne returning ticket omuwadde ticket emutwala ate olumuwe mukomyawo kulwaki olumu abaana abangi batambira ku visiting visa kati bagala abaana tebakyayagala abaana kukola ki kubonabonereri era omulenzi oba oyagala kugenda ku kintu oba tolina mutololenzi oba obugumiikiriza oba tosobola kugenda ku kintu ekitono nnyo omulenzi agenda mu myezi nga 6 nga tanatambula 5 iyo oli bw'avaayo n'agamba nti agenda kutambuliza omwezi gumu buno obulango bw'endaba wallahi abakulimba aba akola bulango ndawuze bw'oba okyayagala kukola naye bwe tukola akalango nga kalimu ebituli nze nkakuba manyi twagera akalango kawanako enkoko yabwe osanze ennungi era omponye singa ebadde embi nani byogera ngatumba umbe nekino nti njagala oba advice gatunzika nti abaana abobuwala bano ebiseera bisinga batera okuba nti baweereza ensimbi oli abagulize poloti babakolere bizinensi nemuvawo nemugaa lwaki bakikoze so ngaate olumu nze embeerako kusaidi yaabwe nti olumu omwana oyinza omugaana okusindika sente bamugulize poloti ate agenda okumala emyaka 4-2 agenda okujja nga poti weyandiyiguze nga kumpi ate yalinyadde ebbeeyi so advice kinga gwe gyoyinza obbawo first of all waliwo company ezitegeerekeka registered esobola okugulira abaana mu poloti katugize abo bagala mu poloti naddala engene yeffe ya Matuga estate basobola obbayamukolebakola kini sigamba nti nkuba kalango ngezaako bannyonnyola singa ofunye company before kati tunagenda olina mukwano gwo nina mikwano gyange mutabe na mikwano genda mukwano ina mukwano gwo gomanyi ntono mukwano gwo osobola okukeeya n'omugamba ofunye obuzibu bw'obutebuto bwasobola okutereza waliwo beereta busobola buyinza okuba wansimbi nga mukwano gwo naye muganda ye nga tagiina mukwano gwo nga mukwano gwo katugeze good forbid nga bakusibye oli mukomera nga mukwano gwo oba talina ssente oba alina naye asobola okujja mukomera bakwata n'ebidomola ne bakubira ali ku poliisi oyabeera ki mukwano gwo naye waliwo bano betuyita mikwano kati bakaddamu ekizibu kye balina banyinaze ekizibu kye mulina muve ku mikwano badde ku mukwano funa mukwano gwo omanye nti producer ono muki mukwano gwange bwe mba siriiwo yasobola okutula mu kintu kyange so bw'okeera ku makya gwe n'ogamba nti ogenda ng'onaaba ofunye yenna omusajja onkwanidde wano oli ku social media onkwanidde wano enkyokedde onteereddeko obukadde 10 nti mukugulire poloti walayi mba sigenda kibuga mba nkumanyi ndi mwana wa nnyoko so ebimu mulina obyewala bannyinaze mulina obyewala funa mukwano gwo kituufu funa mukwano gwo wane e Uganda ate bamaama abo nabafuuse bazibu balinde esente z'abaana baabwe abakadde abo ate nabo benyinyala abakadde sigamba nti bakyogera bate amusori kyogera bwedu but abakadde bano bafuuse kirala mu kintu ky'okwonoona ssente z'abaana baabwe omanyi maama bw'obeera ku kintu maama waaba akulaba mu binini ate gwe n'atamanya embeera z'okola ki zoyitamu so banyinazi bw'obanga ekisembayo nga tukomekereza puroguramu eno mulekerawo kusindikira ssente bannakigwanyizi oyo akwagalako bibyo the question is before nga tonagenda ku kintu bameka abakuyamba ng'oli wali mu bwetaavu kampani yeetaaga $5,000 nga teno basobola zikuwa webali naye essaawa zino omaze otuuka ku kyeyo omazeeyo omwaka message meka zofuna olunaku kino nga nkomekereza puroguramu eno kwata bano abeeyita mikwano gyo osooka obaziike atolina nattaka sooka obajje mu bulamu bwo kale bajje mu bulamu bwo basiimuule mu bulamu bwo because bakwagalako ku ekyo ky'okoze eki kyoli tebakwagala nga gwe tebanjagala nze nga mmedi naye banjagalako kiki kyenina kati gwe bakwagalako kuba oliwa oli Saudi njagala okuwema akafaananyi before nga tonalinnya nnyonyi bameka bakubeererawo bameka baali luddawa before before nga tonakola kintu kyonna think lowooza nga tolina kyewakoze bannyinaze bwe nali ku kampani bwe nabeerera waliwo leero mbadde ku kampani muwala wange atambula nkya nsanze nga anywa akasoda nerindanzi
yali musomesa sente z'abasomesa zimaze bafa naye mbuuza Angela singa otuuka Saudi ani gogenda osindikira sente zo asese busese bameka abakusindikira sente wano bani yangambye mwami we yamubeereddewo mwami we yamubeereddewo ate amulekedde ani ati awunze bwendi ajja kubeererawo tosobola kwekuuma myaka 2 n'obwafunayo kalya ali mukazi n'obwafunayo kalya naye nga takatadde mu makaago n'ensobi endala bannyinazi gye mukola mutuuka eri ku kyeyo ne mwerabira abasajja abababeererawo basajja abangi bali mu biwoobe eno bali mu kuka ekyo badde okimanyi baatulekera obwana omusajja akutta alidde looni atunze akabanja akaguze oba akasinze mu looni gwe bw'otuuse Saudi omwerabira ofunye bano ba Robert bali ku ssimu ofunye Robert anti bawo ne sente za WhatsApp za data abatazirina kati afunye muganda wange ono producer ayina data w'obwereere ayina data w'obwereere oba ofuna bulungi buli lunaku amuwaka message tusiibule tulaba tetudinga ne wiiki eddako nga tusiibula bannyinazi amanya nga bulijjo Uncle Medi munakyalo era nyongera kubeebaza tulaikinga bulaba channel yaffe ya Lubaluseewa TikTok mwana olakikuba sabula kwali sabula yanga Medi miwale ndo kuba istofuna mu kiwala kibu mugamba biyo ogambye ne producer achaja mwe bali genda wali comment section za aina makao ata bana kibagala so nyongero bakutiza nga tukomenkereza program manyi nako yakutu kitufu tewesiba kulimbwa jona abusika ni social media asama wiki kumwala kwa tuvayi okay tubebaza mwena onako balero bwe bali kutugoberera ajesa manya tubadde ne Medi munakyalo nga tuyisa mu mbeera bakadama gye bayitamu era ate tukuma kukomi mu kuyisa mu mbeera wabula twagala tufune solutions bufuna ekizibu tolina naki ekinzo kiziza sajja kye corona Medi lutu eddako tugenda kuba tuwogera ku mbeera tujja kuba tuwogerera genda okukola research bakadama babeerere bweru nga bagala okukola business mu Uganda so kononyeze ku business kadama gyayinza okukola ne Uganda n'agenda okuddanga emuwadde ensimbi that's why mutera nnyo balaba nga bayingira mu ezo cryptocurrency zibakubye nnyo kasofuna mu amagoba kasoka ukinonyerezeko ne kadama okubeera eyo nolowooza kwa hardware nosanga hardware ya kadama teri agenda kusatu teri agenda erimu emitayimbwe wali yagamba ze misumali tubate tusibu date gwaziza tujja byogo yako next time tujja kwa tubyogera kuso kadama tulowooze bambi ku mulimu ogwo era Medi njago jenga ogenda kubagulira emirimu ki kuteeka mu nsente zabo nateka mu ensimbi milioni nga 5 nezizaala ati sibwagenda okuba myaka ng'ebiri ina kyafunye notuka ku hardware ya kadama ngerina katiko kiremu chokoli achimya katiko kilo musaba mwe bale mwena producer katabira Muhammad Wali leyo tuwerekeddwako muganda waffe kawo kada Robert Musanje yali yatugoba naye munna yasanze tukomewo tubayete tekanya CEO ajesa wano kemanya tubadde ne Medi mbera za bakadama atakumira mpera abatukumira amina Lubaluseewa TV mazima ku mazima.